jako akawuwo abaye waki empale zintuuka wanyumye daddi. Oluvannyuma lw'emikutu egy'amawulire egy'enjawulo okuvayo n'amawulire agakwata ku by'obugagga by'omugenzi Pastor Agustine okuli ekkanisa ya Revival Christian Church ssaako ne TV ya ABS nti bitundibwa, omusika wa Pastor Iga ng'ono ye Musumba Andrew Jjengo avuddeyo n'asambajja byonna ebyogerwa mu mawulire. N'okusooka ddala neebaza Mukama atukumye nga tukyali balamu akumye eggwanga Uganda n'abakulembeze baffe ku nsonga ezigenda mu mawulire. Si bituufu ebyonna nga bwe mubisoma however era mu mawulire mulimu ebituufu. Esookera ddala waliwo ebbuli eryafuluma I think ku Lwokuna erigamba olw'omwami bamuyita Solomoni ng'abanja TV obukadde 100 ne bagamba kooti yafulumya ekiwandiiko kyaki etundibwe, TV etundibwe basobole okusasula ssente ze. Kituufu kooti yo teyafulumya ekiwandiiko bwekitya however ngayo omuntu aclaiminga ng'agamba nti abanja ssente zagamba zabanja abali mu mwaka 2016, 2017, 2018 era aclaiminga agamba yazimba studio. Omusumba Jjengo agamba nti waliwo ensonga nnyingi ezigenda mu maaso mu famire y'omugenzi era ng'ensonga zino singa zirambikibwa bulungi mu mateeka buli kimu kiri mu kkubo ggolokofu era nga bingi byakugonjoolwa. So natutekera ku makya ng'omuntu nendanga buno bwonna embeera gye tulimu na guno omugugu ogw'okuspendinga miliyoni nga 3 monthly na oba osanga naye sikyasobola. Nempita mukwano gwange era yali mukwano gw'omugenzi naye simumanyi nnyo. Omukwano gwe nnina nagujja mugenzi eyatugatta ne mugamba kujja kimbwa jangu njaga nkukwase TV eno some sort of a release onyambeko giddukanya ng'osasula amabanja ag'emisolo biki n'abakozi buli kimu nga nawe wosala amagezi ssente z'oli mu tteekamu ozijjayo otya. Nakkiriza era nakikolanga mukwano gwange saamuguza TV kubeera siso atunda kintu nga sina leeters. Omusumba Jjengo agamba nti waliwo abafamire ate abeekobana n'abantu ababanja okusanyawo ebintu by'omugenzi wabula ng'ono agambye wakuluma n'ogw'engulu okulaba nga buli kimu kisigala nga bwe kiri. Kino kibagamba ekyotunda ekkanisa teri atunda kkanisa teri atunda TV era ku Sunday nabuuza abantu waliwo aganye okujja okusaba busimanyi bakubyewo ekibaati kuba obuzibu bwensanga omuntu akukatinga ku makya ga leero omukazi ankubidde essimu ng'ali mu kyalo ng'ayomba n'angamba otunda otya ekkanisa otunda otya TV lwaki obitunda bati nga tulina ngeri gy'omunnyonnyola ate nga mutuufu okumbuuza ebyo. So ensonga enkulu family bano ababanja kuba buli omu ajja n'agamba abanja naawe obaoli essaawa zino kooti yo tegaana kuteekayo musango osobola oteekayo musango nogamba manja ABS naye abamu bagikozesanga advantage nti essaawa zino ABS terina muntu ali legal asobola oyimirira n'agezaako bakyalenjinga ya advantage gye bakozesa. Era abamu ku bo bakozesa abafamily bateekawo yo pressure kooti etereegambe kati mutunde yensonga ki tebanzikiza funa buyinza mu mateeka kubanga wembufuna abamu ku bo abagamba nti tubanja naliwo services zaabwe ze baprovidinga nzimanyi ne ssente ze bagamba tezituukayo ate bwe mba nfunye obuyinza mu mateeka tebasobola kubako kye batwala tuba tujja basasula thasifu nga tumaze okonfaminga nti babanja. Ensonga ziri mu kooti naye zitukkiriza Mukama ajja kubawo munaffe.